Nyezawo satu nze Adam kongera chika bili zokka zakera kusawa bili zakawongeza kona ku lwaliro wala mwembe metamugerwa agambe ask Mirundi when Dr. Matthew Chirabo was arrested for allegedly killing his girlfriend he said mafias are targeting Justice Bamugemereire his relative when Muzanganda's son was released after allegedly killing his wife he protested. Why? Yes, it's very different. Okay. So tujja kumula today wali tubadde. Abazungu bintu bisatu. Kankubulire. Abazungu bayina kye bayita engagement. Bayina talks. Bayina regime change. Abaduka batebapimanyi tebasoma diplomacy. Abazungu bagamba Gaddafi nga ne Zuma waali nga bayisa UN abakulembeze bwa Afrika nga mwebali no fly zone. Balowooza nti ennyonyi za Gaddafi kutambula. Twakuganya okufumba emmere wano n'essefuliya tuzikuba n'amasowaani tugaasa buli kimu ekirireetedde n'emmere tukikuba. Baagenda okulaba abaddugavu nga bawanise no fly zone ye balaba ennyonyi za Sankoze France nga zikuba. They don't understand these diplomatic languages. Kati mu Uganda bakyali ku engagement bolekera regime change, but what helps Uganda is simple. Mu region is mu regional stabilizer like Uganda. Ensi ekizifuula ensi ez'amaanyi military powers. Not even Kenya? The geographical position of your country, the ideological policy of the country, your foreign policy. So even Kenya is not a regional stabilizer? No. A country that cannot sacrifice its children for overseas interests is not a country. That's why China sees tokola na alliance. China takuba mundu bweru. Nengo omuchube emitwalo egi yenunula Angola najiwa independence. Tanzania goba Idi Amin. Amajega Uganda kabere Congo. I was asking, wali omusajja mboza, musanze mugezi nnyo naye sijja mwogera. Njogera naye sawe, highly intelligent man. Njogera naye. Era ayina ekintu kyakoza ngambi, amperekedde n'antuusa ku mmotoka. Naweetawedde essaawa nankubira otuuseewo. Nankubira nti oli kampa omuntu. Kubanga oyinza okubula ne baga nti yabuliddewa. Takes responsibility. Neggunyuka ne munne ekiro mu mwenge. Tokubira nakanti atuuse. Bajja kukwata ku makya. Yabadde ne baani nti yazi tugenze. N'omusajja nga nti is it true nti gwe tebakuwa ssente? Ne baga yes. They want me to die. Sisobola kusaba Museveni ssente tamanyi nti ejendi. Mange tamanyi nti bamukuba amagulu. There must be a reason. I cannot allow myself to be era tezijja kutuuka. Okay. Kakati nkugamba nti ensi etasobola kusaku Museveni Salva Kiir yamugaa nti bantwala n'ava mu mmotoka n'atuula ku luguudo amagye ne gagenda. Why do Americans who produce very few children Bush ayina abalongo babiri, Clinton ayina omwana omu. Why do they allow their children to die in Iraq? Because they know that America must remain a superpower. Yes. Era bwe kyovolaba nti bino byonna omusajja abalasa gwe batta Putin gwe yatta aliwo gundi mutegedde oyo omusajja Gaddafi yabitandikawo. Don't use your citizen to fight for any wars. Bwe bafa basizane babagamba oveeko ofukane popular. Kati omusajja n'akolawo ekiri abamasinale nti abalasha baleme kufa mu Afghanistan bafe emitwalo 15 ne Soviet Union nekola kusinga. Totwalayo babo n'Abaganda bwe bakolanga mu lubiri lwa Kabaka nga tebatwalayo baana baabwe. Kabaka bwe yayitanga abasiige nga badira abaana fe Abaganda tubayita gonde tubayita envuma. Envuma ye mwana atali Muganda n'abeera socialized mu Kiganda culture gwe mutwale wa Kabaka amutte.
omuganda teyatwalayo mwana we singa Mwanga yatta baganda bali mutiddewo ate bakabaka tatta Mugema bamutta omutaka Nadduli Kibaala awezesa kabaka ne bakyala be namukuba embooko bakabaka embooko Nadduli ow'empeewo wabe wakiwakanya so Buganda is democratic abaganda tebawangayo Mwanga nga yatta baganda abo bakalolirwa nga baali baziba Matiya Mulumba yali Musoga waliwo Abanyola abaki be baali mu lubiri omuganda Mwanga natta abaganda ye siba nabo mulemba ono omufukuzi bayonoonye n'okufukula kwe takyayina namaanyi kati nze nengera wala nti mwali tuteyo delegation eyabawakanya etteeka ly'obusiyazi abaali baliwakanya be mwali tutteyo bamwenda bafokesodoyi betwali tutte era omukoyo abage buli lwoyagala omwana wo oli kochi noyagala omwana wo gwe babawo omupiira atebe tebateeba abantu bonna bagamba nti balina human feelings. How does your ambassador in USA, Washington, or New York feel? How does the Minister of Foreign Affairs feel? How senior is this man who is going to negotiate with the USA government? My diplomacy. My diplomacy. My instructions are not Jacosita Muzimaleo. May I quality with this Sally? Nemuga Sally. Toyins Akubera Jukuru, Nabanja Naija, Prime Minister, Vice President in Naija, Akusange Kuru. Abawana Nibubuza. Zabungende was Sally. Narwa Ukunda Bangangenda. Obwana Bukubempa Kambuama Camerion in Mirundi and Yes. Family of the Baso Kulaba Sally. Sit there, you. Talking is Okjogibo. No, not the status. Umanyife batu kama mbio bufozi. Nti chart here is reflecting a political power. Political power is measured by the distance between where you are and so political power. Nti abana ba President Museveni nga bakugambya abawala tukutwale wa Museveni ncha. Nabanja nakugamba oba Vice President nkutwala lwalero olinda ki. Ngenda nabana ba President. Bali bamulaba informal onamulaba formal. Aina kusoka kukola appointment. Museveni bwabasinkanya abantu waliwo be bayita abagonzi abaprotocol. Bayimirira mulyango nga bamulaga nti eddakiika z'oyo ziweddeyo. Yes, there is a department. Yomuve kubudde bwebo. Babayita bagundi. Nga walabe ebintu wabera Museveni. Yes, they are organized. Nti why? Nanga bantukire wa Museveni omungambire. Nga naye nyine eddakiika z'omwadde tamazeeyo bibye nga kwogerera yati. Soboka. Yes. I used to see ministers panicking, urinating. Ministers? Hey. To see the president? Hey. Kati bakubira obutambi bagenda na pampa. Papyo pyo. Naga nti oyo mumalaka amale okwetereza oyo. Jamulaba olulala. Amulabira. Kyeyakola abambabazi. Waliwo omusajja gwe yayita namuga, why are you fighting him? Anti gundi ya bannange Museveni yali sasudde omwana gwe bayita Semina. Nasasula n'ono yaziba amaaso. Semina sakitole ko. Beba kubambabazi. Beba je lisi yambabazi. Ono nalaba lisi ti onanjekera no na Yesu ba Museveni bwamala okukozesa ngaduka ate bwoba okola naye takulaga nti agenda kukyawanja no akulaga nti muli mwenna. Yes, era nti bano basajja mbagamba nti gwoba oyina kyewabakola tolowooza nti bakusajjawa. Nagamba oyo Lieutenant General ne mugadde bw'onoofuula omulokole n'okola otya wawasa mwenyina wa Kirama mwali mwala PA omanyi abeena ebewattanga tonayingira UPDF agabaddemu amagye comfortable yali mu RPF yali musajja w'amaanyi yava mu nduli nagana okuyingiraga n'amagye nga balina Kirama yatta abeena bamanyi obungi ate n'awasaani
bamumanyi agenze mugundi abadde kambe chief of staff abadde ko atererayo ate yamusinza amaanyi era president byamu obwambassador ali wabwe atudde emitwalo 2 jamubula ne mugande goloza bakwerabira namiti muwanga Paulo yagenda Germany nasinga na kirunda kive jinja nabagandi government genda jiwamba bumukiza tutese tukole government yawo mukyale ko ne mu Uganda mu government nzenjirina ne bajja namiti obote na amulagira n'abambushinga mukuba n'abatta namiti bamusanga commanding officer wa Simba abajasi bene bafuluma ne badda mu bantu abantu bembala bali hostile nga bagandira Museveni akomye wako bekibuka kyafu casually one of the highest casualties in registered was in Mbalala attack teyadduka aganti bantu bayingidde ye yafiira mu komera waliwo ebitasonyiyika nze nalaba akatambi nga baguza abantu bonone mu causing a comedian Museveni n'akafuna n'abayita n'abagandi mugende mwetonde yagaana obbalaba that's a panic nze magambo prepare fe muguzi gundi so kakati ebyo ebintu mubitegeere nti bali abazungu bo bali bwe bati abazungu balinga bolaba abawala bwabo ku nabbi waabwe abaana badeni makamu lupapula lwamawulire baluzanyiramu ne bakola bite contest ne bagaa nti nenabbi abakubaawo kuba n'abawala yalironzeeko yayeye abawala bu bazira products zonna eziva e Denmark Rushidi yakolaki bali abazungu kasaba kugaa nti eno right yaffe tetunnagikugamba lwampaka dembe lyaffe tetunnagulako buutu yakazimba oba yamubaje tewali gwe bafungudde lwampaka mweteeka likome kwafungula buutu olw'empaka naye baba bayiyiza gwatalianga kumbizi oba nsende omanyi nti ziwooma oba babafunguzi ba buutu bakigukamu ng'ate buutu yakabi abakizuula kasita omuzungu adde ekintu nakifuula right toyinza kirwanyisa bodi region ewaabwe tekolayo naga tugende ku Sobbi kakati njagala onsomere akatabo Sobbi anti njagala osome Sobbi bejatiddwa basobbi bangi nnyo bajja batta yes bakulo fwa bakabusenga nedda toyagaliza abantu bintu ebyo anti babakozesa ne babasuula mainly gavumenti zonna eziri mu Uganda zikozesa nnyo abaganda abatasoma why omuganda atasasoma muwe piso ne botamuwa sente akalekale ku kyalo oyo abeera n'embabazi oyo ewasale ayingira buyingizi kyakola abawala ku kyalo abakazi bonna abba n'amala nemundu neyekubisako ekifaananyi nesale kuba abaganda baba training agabatya nnyo abakulu oyo ayita mumanju n'afunayo ki kakati ffe abayigirize tetuyina naavu zeezo when I go to Salah I talk to him like an equal we share knowledge yes when the president used to call me I used to tell him ate Museveni listens he can disagree with you naye kyotakola byo discussions kubyogera mu bantu if it is one on one with him tayina bizibu naye ekibi bye yakugambye nga bino binala kumaawo yaga twateesa kino na kino nabyo era olunaku lumu oyo sekandi nga bagenda omuwa obwa vice yampita nanga nti omukulu angambye nkulabe nemuganzi what I know bagenda kuwa obwa vice the second one I know president abadde anyigira nnyo Bukenya kubeera tukiyita wankulu bbiri waliwo ekisota mukiyita mugoya namagoye ffe tukiyita ekirumira mpuyi bbiri empuyi ze sides Museveni kyoyogedde naye Bukenya lyakiriza mu tteeka ly'ettaka ne ligende Bukenya lika etteeka lirimu gano bwagenge g'amaaso then you are not a leader waliwo yali akigobye Amelia n'afukamira n'amugamba ebbaluwa n'agikwata ng'akigobye contradictions etteeka lirina amaaso are you a leader
toli leader. Okay. Design. Kale mukatabo kano gana Agaganda. Abaganda bambi abatali bayigirize tubasaasire. Tubawe guidance. Nti aba western abagezi nnyo. Bakwata power nga bamaze okulaba ekyatuuka ku banubbi ku mulembe gwa Amin. Bamaze okulaba ekyatuuka ku bakyoli n'abalango. President bwe yali awamba Kampala waliwo ekibinja ekyali kiva Entebbe ye gundi n'adduka yaddukira mu helicopter waliwo ne benzi ye gye bakubirawe ewazanira naye abantu bakuba abaserikale abanyanya kati aba western bagenda okukwata power bali polished. Njagala nkubuli wano olabye Omunyankola ajja ku scene of crime tebajja wa basigala bali wa ne baba abantu ba ku police obawa ye DPC munyime mu office ngatudde bwati era be bakubye tebagamba tigundi yatukubye abalinja lya Muganda yowuliya ebigoba abantu mu ttaka byonna Biganda. I'm telling you aba western have insulated themselves. Gwe njagala ombuulire ensi yonna abantu bamanyi convoy. Ani amanyi convoy ya Muhoozi nti yeeyisaawo? Ani amanyi convoy ya Shangu kyakutegeera nti ye Muhoozi? Abajooge si bamanyiddwa, si ba family ya Kaguta Baamusse. Okay, kati ono musajja. In fact, one of amakampuni gabagobye mu America bagayi kampuni bagiyita Amos. Omanyize bambuuza. Amos. Bandika wano ne bazimba nga zissekoko. Me. Ojoga nozimba nga sekoko manyi influence yange. Okay, but Sobbi yali akola nnyo ne General Kaka. Ani? Sobbi. Ali kyengo. Yatugambanga nnyo nti Sobbi. Kaka akuuma. Lolo ye yakola ki? Era neewunya omwana okuvayo nti ndi mwana wa Sobbi. Omwana abadde nga baboogera bakuyigga eggwe abasekitawo bamanyi engalabe mpulidde n'akalala akaferefetta entama nze mbadde mwenda Sobbi muntu nempulira n'omukulu w'ekikanga naye afuntula entama mutubalira abaana baffe ekyamusse yatta batono asasula bbanja emizimu egigenda okuba ewammwe ogimanyi gwe bungi nziwanudde aba ADF baali batudde and I have the recordings nga bagala kutta Nakyobe. Omusajja n'abagamba nti nze kati namuleeta Sobbi nga mbivaamu. Sobbi atta n'akalya yekka wakituno ne Kanyankola eruzira. The man said omusajja n'abagamba nti bati pulaani yaffe mirundi yabyogedde byonna yabyogedde ku NBS tugibiyimize. Omusajja n'agamba naye pulaani enanumye mwenyebonye ne zino bazokazi nazinye ku kizinga mu nnyanja mu Lake Victoria tuzireetedde ku kinaala mu kutiya za musenyu kuba amanda bagakuba tuddeyo nga tetukoze aluma obutatta. Omusajja n'amugamba nti byafulumye. Mirundi si we mu 16, Mirundi si wa Mossad, Mirundi si wa sebo ng'omusajja wa ADF ali polished. N'abagamba Mirundi mmwe mwayogedde ne kino kisobbi ekinnankwe era bajja bwekimana nekikozesa nga bakitta. Omusajja wa ADF bwe yayogera kyo kisse bameka kitutidde abantu baffe bameka. Ab'Enganda bagenda kwasanguza abanene mu gavumenti abadde bamukozesa. Tugenda basangu. Ye musiru. Ye musiru, you are stupid. Noga nti mukazi wange bamukwatidde mu loogi ngenda kwasanguza abasajja abadde bamwendako oswazaani. Yali talina magezi omukozesa. Did you have more powers than me and influence? Why do you allow yourself to be used? Era ne ku mulembe gw'Obote Suraiti Kateregga waliwo omusajja ali eyo mugundi egayaza waliyo nyindo za minwa Nsimbe ng'ali eyo gundi yatta abantu gundi Suraiti Kateregga yatta muganda wa Muwanga Kafuuma era nga ge gali eyo Kaganda ebigo by'abantu mu ttaka Biganda kiwe pistol abe tebirina future. Bagambye Sobbi si muntu ki alinga kino ekyekibakwira mu ndeeba ekyateeka omusajja mu gundi kiba kiwana kyakwata omusajja nekimuteeka mu loogi ne mukazi we nga bwekiddako mukazi bwekikuba omusajja paka lwekyama bakikuba ne bakyasa family
zisanasanyizibwewo ng'embizi ezo zebasula mu nnyanja. You don't feel anything? No, he would kill me. Kyembagamba nti why am I annoyed? Bwe nkuba Sebagala nti eyasoma abantu ne bagenda ne bookya UNEB Museveni Sebagala gwawo bwa minister. What if these people find me on the way? Abemmengo balumba nnyo ne bamukuba baatula nabo n'abawa ssente. That's a contradiction. Politics tatambuzibwa bwatyo. Politics is for rewarding. Alliances, not dog, hunting a dog to hunter, not slave to master relationship. Bamutidde gomba musonga za ttaka. Naye yabadde yeeteeka mu ttaka ye mayanja. Do you know the people who fight over land? And do you know the reason why they fight over land? Abadde yefudde kanyama ne bamwasa. Omanyi abali mu ttaka gwe. Basirika manyo todduka. Abali mu ttaka. Obamanyi. Bana interest mu ttaka. Beekuba abanaku ne babajjamu. Ne basigalamu munene ku munene. Wrestling bwa munene ku munene. Why do we fight over land in Uganda? We are fighting, and you will find yourself in the camps. You are fighting over land in Uganda. One of the reasons is that land is not acquired for development. Land is acquired to partition it into small plots for sale. Kati if you don't reduce the costs, plot onogitunda sente meka. Oyinakozesa market tricks okujjako abatemu ennyo abatono ng'abo beebalasi. Oyina okugula omulamuzi asibe bano batenanti. Oyina okugula lawyer abafuule abajja ku bonafide occupancy abafuule abasitami squatters. Oyina okugula police ebatuntumulawo. You don't want to compensate them. Adequate is not the law. The land law is adequate. Etteeka limala. Naye ettaka lino lyakuddamu kutunda. So to make the plots affordable, you must not compensate the tenants. Use market wound. Ne kakati bakwata ebibinja by'aba Sobbi. Ne bekuba ennyumba ekiro. Ekyalo kyonna bikikuba ne babiteeka ku lole ne bigenda. Ne baddayo. Anti ennyumba abagikuba etagenda ku tuyina kye tuzira zero destruction. Kati omulamuzi agenda kuzinza ku kya compensating. Abaana ne bagwena bikuba amayumba g'abantu. So, look at this problem. 3, what you have not discovered. Castro simplifying a technology. Nti, obunyonyi obwo bwemulaba. Edda twabuyitanga obunyonyi bw'olukka. Kozesa ennyonyi yekola bwakolanga save. Uganda yonna baagisafeyinga dda abafere. Bw'olaba we balwanira wonna waliwo minulo. Nabaga nti the largest gold mine mu Uganda eri Buyikwe kyekyottisa akasajja kano. Nankabirwa yali yagidiikira yali nti nti gold mine eri Buyikwe kano kebagamba musimanyi keetuze eyeetuze emikono giba bwegiti eyeetuze teyenyaga kidokita n'entwe yakyo n'olutwe. This must not be allowed to be in Doctors Association. Mwana wa Kaka, the judge refused. This is where I disagree with Museveni. Nti ya Museveni alowooza agamba ti omusajja ne mukazi we bwe bagenda bakebere omwana waabwe ku DNA. DNA esula nti si waabwe, si wa musajja, omusajja n'amutema bavunana ne DNA. Yes, the Mufti has decided to mortgage a mosque. What should the judge do? The Nakasero people, but judge yababuuza. It's not a church, my road. It's not such a kandi kambanane. Enchane bichuku nakalima nakajanja ke. Nenda kalima ino mukisa. Kubebe bikolo bye yakoze ku bantu. Ne Museveni ayina ekintu kimu. Bw'oli mukolerayo ekirungi kimu kubanga he has very few people. Takuta ate bwakukyawa akukyayira ddala. Tebalireeta linnya lyo naale. No, that one I know. Olwowedde. So, kakati ettaka eryo lirina minerals nti abaana baazuula kuleke wamala nga kuliko amafuta. Ne wabaawo yalimako olusuku n'abakwata n'abasiba. Mujjukira oluta lw'abagungu n'abaliisa. Ani yali abamanya abagungu?
tinyefunze nagenda abakubemba okwo n'abajjayo abasajja baali banzitidde mu kkubo bali bakuse mbasanga beekalakaasa mu kibuga abagungu tebasasuddwa one of the groups nti ono yabeera ne Museveni ne bansalako kubanga abantu abo abambabazi bagenda mu kkooti ne babasasula nga ba Museveni baganye waliwo abasajja baali e Tanzania nga babagoba e Tanzania bakume mu Uganda nga balinga 6 mbabazi yali akoze gundi abanakalema sente be baziri nti babakumyewo mu Uganda abambabazi bone bapako omanyiti ku mulembe gwa mbabazi twali tufunyeyo muzeeyi omupya ne muzeeyi omukadde abamuzeeyi bali babiri otegeeza muzeeyi kyompya oba omukadde baladisi bonna bavuganya mbabazi babagoba baseka bangi nga tumwebaze ye minister president yes ate Museveni talina ekyeyabawo omuto abasajja baali baketta mbabazi abayiso ne babagoba nti tebamanyi kuwandiika lipooti Museveni talina kyeyabayamba baseka banja Museveni balukasa Museveni talina kyeyabayamba at least kintu yamujja ku mulimu gwe mu capital najja mukolera emizindalo put them on retainer 1 million olowooza bannayuganda baagala mirimu sekabanja muteeke ku retainer 1 million lugasa 1 million abakubbako billions bali bameka ndiye Mirundi omuteeke ku 1.7 nzwe mutani wa Yohana Mirundi nyangire rebellion nyangire nga mutani wa Mirundi tafuna 1.7 ngende wange ni musabuli yange nentulamu. Okay, talking Museveni's letters ngeo gye badde yogerako eyo muzikiti. Yes. Oyavayo n'awandiika bambaloza nti kuno kuyingira kitongole kya judicial. Museveni yeshe yebuuza za nodi man yakibuuza ne basajja balaba ogula otya akatale ani akatunze yono mulamuzaga nti ye mukutunde ani yaguwaayo ani yaguwaayo Museveni adiringe ne yaguwaayo si mulamuzi kakati y'omulamuzi akkirize eyagula omuzikiti bamubbe. If somebody says like Victoria, you don't use. Nene mu banka bakubuuza banka bwe beekuwola sente tukita due diligence singo kadini nali yatunda omuzikiti I would blame basera baki does the cardinal have powers of omuzikiti no yono nyini gwe bagulekera okukuma n'agutunda oba yayagalako oba yayina entegekaze nga Katonda agenda kuleeta bakole omuzikiti ogwa gold bakole jana ku nsi. And Museveni is panicking over nothing. Once you see something with a foreign good element to Rwanda nacho, it is serious to be department. Olaba Libyanica embassy eyomba. Singo bajichime ya mubaji. Atunda omuzikiti. Enyumba ya Allah. Singo bajichima. Ate kati na bibi asiri wadde mubaje okutunda muzikiti kyayogerwamu teribayo omuntu ayina models ezifaanana bwezityo atali enemy wa Busiraamu atunda mufuti wa Uganda jibwako nga myaka 75 ng'agudde eddalu oba ng'akoze ebitero bya Busiraamu teri Musiraamu atunda muzikiti so yaligiddwako abo bamufatirewo kasema mbo yaliwo mukaga bize mu tribe because edini si dini sigwanga anti kugambye nti si dini bali abawalabu Lushidi baga nti yakoze eki Stanic verses tumunoonya tobabuli ebyo bya dini somenya basoko bavuteeka siya munasalirawa neja mutagitunde omwana bakasatandika okutunda ebijja basajja balaba ono si yali asikidde kitaawe omukulu yatandika okutunda ebintu ekikane ekimugoba basajja balaba ne bamuwa obusika. Yes, once we detect it no kubanga bamudi abamu bajabo nebuleta president natunda omuzikiti omukati faza tatunda kerezia ajja kutunda. Yes, n'abamasa nayo sabusebo abasajja batamali batunda ngabo nego nawo solo tunde sabuli kanyomonyomo wonyomera asula munju kanyomonyo sente kutandi kwata mulala kanyomonyo batu bawicha bibugo olikwatako sajja bali zime emyaka 3 liliko liyimiride ku buwanga bw'abantu ng'ebikumi 2
Golaba abemenga bafere batunda olubiri tebasobola tukwatako okimanyi lwaki buli kabaka wazimba olubiri wateekebwawo abaana nkaaga embeerera abawala n'abalenzi oluyita lwakuzanya kabaka teyalidde ng'azimba buli wamu wazikibwawo olaba ne Kalubindi alutya Kalubindi ayita ku ttaka lye Kasubi n'aga nti singa teri bati obanzibirizeemu lifuuke eritali lyawa abaganda basiba ebintu byabwe kwata essaba olyokye kwata ebibugo obitwale mu balokole ogw'eddalu naye muzikiti oba ofuuse mukafiiri kati wagala nsome wano Sobbi. Okay. Sobbi the power of Uganda mafias. Mwami Tamale kana katabu yakawandiika. Ndabako kitata wano ndabako okayagala ndikodinge nga bwensoma. Nkwano kwange kitata sinze na mulwanira nzeka. Nenga byabakoledde si bingi. Okay, katabu ndabako kitata ndabako specials awandira kazwe yali vice president wa Uganda ndabako Charles Peter Maiga Katikira wa Buganda ndabako yali speaker wa parliament kadamika saba minister mchala Rebecca Litwala Kadaga akatoba kaita the power of Uganda mafias hawandikiwa Joseph Tamale Mirundi ba mafia baba joga akawandika ne bafuula poti yakamaliza nga 3 January 2018 saa mwenda makage eka kabalagala after my radio program on Bed FM. I dedicate it to my 4 children whose party will be held on 3rd February 2018. Okay. Nakawandika 2018 ka myaka emekakati. Kati jiyo jiweze myaka ena. Era omwaka ogujja. Myaka ena myaka etaano. Mwaka ogujja teguli mu ntalo. Tunoonya kalulu. Agujja akani akamuseveni akamuhozi. Bete. Ffe twagala bete. Okay, why mafia dominate and control the state? Mafia dominates and controls the state using the practice